Africa tusazeeko abantu be Rustenburg tusanze wana sajja banekolera jange sajja bakola business mpitirivu nnyo era bagenda tunnyonnyola kiki kye bakola e South Africa. Amanya ne Dobozi muganda wange. Amanya ganze Regan. Kamera ya BMTV Africa. Okay. Lwakuba abantu abasinga bamanyi nga Regan Rino erinnya erikyasiza okubeera common one mu South Africa. Tukola ebintu bingi era nsanyuse nnyo okubeera ku BMTV Africa. I'm one of Biembambabulira kikimbambulira byonna. Televu oli ku BMTV Africa wadde number one viewers television TV esinga okulabwa mu nsi yonna naddala bannayuganda bali mu diaspora n'abafirika bonna. Ekyokola okola ekintu ky'amaanyi naddala ekiyamba omwana w'omuddugavu ojja kuba omu ku batadde ettaffaali mu kuzimba olutindo olutwala Afirika mu maaso. Kakasa abantu ebintu by'okolera Rustenburg. Mu bintu byenkolera Rustenburg ebisinga ebyaffe byeyogerera ekisooka ekiri mabegawo wano tukikola nti tukwatiriza wamu Oluganda lwakuba nti ebigambo ebimu si byogera bulungi naye njagezaaho okubitontolamu kimu by kimu era ndowooza obanga oli emabegola ekiddako tulina omukulu Ronnie gwe tukwasaganya ekintu ne ttiimu wano tuli mu section ya printing company tuprinting ebintu buli kyonna kiwanyeetaze okukola nebe obanga oli Uganda oba watuso kikuweereza kyonna kyoboyega okuprintinga tulina music studio weeri osobola okurecordinga music wo tulina photoshoot area ate nga nze byensinga okumanya nnyo mbwongo tulina business za guest house and hotel and lodges buli province ne town mu South Africa kyekinsinza okubeera nga kyemmanyi okusinga nga nze omuntu ne tubaako ne businesses endala ezikya upcoming for now naye nga tukikola okubeera nti as bannayuganda ffenna abali awamu tubeere nga building to the next step. Okay muganda wange Regan toyanza nnyo kubanga otuwadde omukisa guno okuyingirako mu business yo era twaniriza nnyo kwegana ennyaniriza gye mutwaniriza e Rustenburg mu North West olugendo lwolubadde luwanvu nga BMTV naye nga wetulinga Lumanti TV yammwe era mugyeyagalireko mugirabe gamba abantu bagirabe ku YouTube, Facebook ene social media. Nkubiriza abantu abali mu Africa muna nsi yonna gyobanga olemu mweyongere museemu nnyo amaanyi okulaba BMTV Africa kubanga ye TV number 1 all over erabwa abantu ejja kubatuusaako buli muntu oba akola mulimu ki oba ki kyeyandyagadde okutegeeza abantu ye TV esinga mu South Africa n'ensi yonna endala. Okay. Mpozi muganda wange gwe omulabe wa BMTV Africa kinandyagadde otegeere nti buli muntu yenna ali e Rustenburg Munnayuganda tuli kushaya mwana mulenzi Mafia 1 Tornado aganaga wali mu nnyumba n'abalala bonna mpozi nandyagadde uyite kuba business partner bengere mu kikwasaganya DJ Ravi jangwa ntulabe soko jobuze ku bantu oli ku mukutu maaso galikoleka oli ku BMTV Africa omusajja muwanvu alinga ina byanoonya mu bbanga munkute speed naye buli muntu yenna alaba BMTV I salute mukola kyamaanyi nnyo lwokwa guno omukutu gukyali mupya mbasaba muguwagirenga every weekend wajja kuba batuusaako entertainment news around every town around you in South Africa. Big up on yourself mwena abatuwagira abalaba kino ekintu eno kati njagala okuwola abantu be Rosette Niviru obagambe nga 10 oba Johannesburg bagambe nga 10 December DJ Ericom live East African Night Club Next mu kibuga ekikulu wali ekyenkuleni Jamestown 15 emmeeza buli kyagala okunya wali kyosaba moweti n'ebirala VIP ya 10 ne bibiri ne 15 ababulijjo ordinary kyekye 15 ne bibiri nenga VIP ya 10 ne meza ya 15 nenga tukuwerako bwe kyagala okunywa amatala ga kabi screen zona zaatuse kamera zona zaatuse okuva Germany buli kimu kyonna kiri massive anti kasitabiye mweberawo buli kimu kitegera ajja kubeera kiriya nnyo omukulu ajja kujja wano DJ Ericom abakuba omuziki mpaka kumaca nenga nze Catenorizer olunaku olwo. Mpozi era nga bw'owulidde tekyaliyo kulanga kulala DJ Ravi oyo abakakasiza alina kubeera nga Catenorizer before Ericom nga nakutabula ngoma kati ate oba omanyi DJ asinga e South Africa waabeereddewo Ravi
musajja yayina kubeera massive nnyo okitegeera mwenne ennaku z'omwezi nga 10 twegweko Jamestown. Okay muganda wange balinye baladala DJ Ravi Tobimanyi naye nga ffe abantu bonna tubasazeeko mu nyumba okumawo ewannagagga musajja ayina studio ebintu byonna studio bikoze bijja babuulire ekintu kyetugezaako okukola kyekiri oba nkiyite ntya oba tukole tukiyite unit kubeera nti tukola ebintu wano base wetubesinze ku kizimbe kino nga tugatta emirimu gyonna nti tuleme omuntu kumugamba nti ategenda okole ekintu eri ate okole kino oba okole kino era mbadde njagala nkuyitira omukulu omu akunyonyere ku bintu ebimu byayinza okubuulira more than bye nandibagambye fanaawo era nga olaba ali mukola mukulu Roni abongera okubategeeza. Okay muganda wange Roni bw'obanga toli busy jangu wano obuze ku balaba BMTV Africa TV esinga okulaba mu diaspora n'okwetola ensi yonna. Njebaleko abooluganda nze mpitibwa Roni amanya gasigadde nze Ntegese Bagala wetuli wano tubaweereza era tusiime nnyo okufuna omukisa guno okubeera ku BM Africa mwebale nnyo baganda baffe kubanga eno ku mawanga gye tubeera osanga muganda wo ng'akola emirimu gino egya bulijjo kituzaamu nnyo amaanyi era naffe mutuwa okola ki mutuwe ebbanja okulaba nti era mutuzaamu n'amaanyi ne tumanya nti bye tukola bisiimibwa era tulina ne baganda baffe bennyini abatuzaamu amaanyi tugende mu maaso n'ebye tukola tulabe nga abeewaffe nabo bamanya nti gye tuli naffe tuyiiya si nti ebyo byonna byonna bye bawulira ti byebiri eyo ba bye bikola ki ate n'ekirala okuleetawo engattagana mu bannayuganda abali eno mu mawanga n'abali ewaka kintu kikulu nnyo era mwebale nnyo mwebalire ddala era tujja sigala nga tugamba bulijjo omugyali alabe BMTV era wagire nnyo bannayuganda bonna gye bali nabo bonna bali mu mawanga amalala bakimanye nti basobola contactinga abakulu bano ne bakola omukutu ne gutambula ensi yonna tulaba nga tugatta bannayuganda kuba bino bye bitugatta era bye bituzimba tetwerabiranga nti Uganda kyeffe era kyekitubeeza mukama wange kituufu ekyo muganda wange ogambye amannya gwe Ntegese Bagala oli muganda wa bannasa baganda bange nside muganda wange baganda bo okitegedde muganda wange ebintu byebyo naye nga abasajja oba nandigambye abakulu bano oba abagagga bano bategeezezza nti nga 10 Desemba njagala bambi onkolera abantu be Rustenburg North West Marikana twala tugende bonna babeewo nga 10 Desemba DJ Ericom asazeeko mu kibuga ekikulu eky'Enkuleni Jamestown East African Night aba Tanzania era bonna bakimanye wano bagenda tuuka kwa address nga we bajja buli kimu bagenda kisangawo era obubaka tugenda bubawa era ne ku page yaffe tugenda ekyo kisaasaanya batekoleki bakitegeera ate abawo wano munnange obagamba tebagaana era bajja tuuka naye nga bambi mwena mubeeyo tuwagire bannaffe tubazeemu amaanyi tulabenga fyonna twewagira ndowooza naye nga bagezezzaako notuwa sponsorship wano bagezzaako tuteekamu ssente nga bakola posita ezikyasinga okuba ezakabi mu nsi yonna era nga bwe tujja okuba nga tuzibalagawo mu maaso ng'omulimu guwedde ebyuma byo babiina nsuubira bino ebyuma e Uganda tebinnatuuka bisookedde wano e South Africa mpozi oba ne America kosa n'amawanga amalala ago gannaggwedda oba amawanga agakuledda mpozi nyinawo n'omusajja omulala muganda wange gyebaleko muganda wange amanya n'eddoboozi amanya oyogera ne Haman abamu gwe bamanyi nga DJ Fabrice bakubanga ekyo ekitone sinabafuna mukisa kiragako wano naye saa yonna tugenda kuba tusalako kati abo ba DJ Ravi simanyi bo boye bali betegese naye nga tubebaza nnyo kubanga mutukyalidde n'okubanga okulaba nga tubeera ku mukutu guno kuba mu abasookedde ddala okubanga mutukyalira mu butongole n'okubanga mutukutte ku bifaananyi tena site tukola ebintu bingi tupulintinga videography photography byonna department zonna tukola ki tuziina wano abaganda bonna bannange abali mu Rustenburg abali mu Northwest n'abalala bonna kuba tudesigninga tusobola okuweereza design zo ku online noziprintinga we can also do that nga tusobodde kuprintingira wano byonna tubikola okuba bukubi simu oba nobeera nga otwegatako ku mukutu gwaffe ogwa Facebook n'owuliziganya naffe neyanziza nnyo mpozi muganda wange nga 10 naye era tomusubwa agenda kubaawo 10 Desemba kirabu next ase mu kibuga ekikulu eky'Enkuleni Jamestown
DJ Ericom East African Night naye ajja kubawo nga kutabulira ekyuma DJ wammwe ebintu byonna byamwe kugambira mbiyagalireko abantu be Luxembourg temugwa mu maanyi nja kulanda and properties bateeka mu ssente Soft Studio Tiara Investment tone bateeka mu ssente Paymasters Gold Smith nabo bagula n'okutunda gold namwe mwenyini mwe baani namwe abatena city naffe bwe tuli nnyo ndowooza nga wokiraba ekyenange baganda baffe abatena city nabeera bataddemu ssente nga BMTV Africa nga be bakoze ku lugendo lwaffe okuva e Gauteng okujja eno mu North West mu birombe kugamba ensozi zo zaabadde nnyingi naye era twazze amakubo yadde gadde mafunda bwe bityo era nga bwe kiri kyekyo naye nga kijja kuggwa naye nga njagala musibula abalala BMTV Africa era mbakoyeza ojjiraba muganda wa nkubiriza abantu bonna mu nsi yonna gye muli sijja gamba oba South Africa yokka naye yonna mu nsi gy'oba oli mbakubiriza okulaba BMTV Africa eri ku line channel osobola ogisanga ku YouTube basajja abakozi b'amaanyi era basobola okutuusaako buli kiwandyetaaze era ndi nnyo musanyufu okubeera nga nange ndi kubbo omu ku bo ali ku lutimbe olunaku lwaleero bwe bbanga leero yenze enkya ojja kubeera ggwe oba bizinesi yonna gy'okola osobola okubafuna ku namba zaabwe oba osobola basakingako information ku intaneti oba ku YouTube ene social media bonna kwebali bantu batuufu bambi mwongeremu ku maanyi mubakebereko mulabe views ne comments mu liking information yaabwe yonna gye baba tutereddeko beewaddeyo okututuusaako buli ekyapeninga mu South Africa ne mu nsi endala zonna era batuyambye okukulaakulanya kati ng'olwaleero tuli kulaakulanya kampuni yaffe tusobodde ogissa ku YouTube oba ku ntimbe z'abantu ne ku internet kwe basobola okuzifunira n'okumanya kiki bye tukola kubanga abantu bangi beebuuza South Africa abantu ffe tukola biki oba okitegeera kati ffe tukola emirimu egiri alaali tegirimu bibooze byonna be baganda baffe abatinasi tebanaye tweyanza nnyo era batukoledde posita ng'eno yadde ebadde tennaggwa naye ebadde ewedde naye nga tegatenda kuva mu kyuma kino era kyolabira ddala be bannaffe abatinasite mwebale nnyo okuteeka ettaffaali ku kukulaakulanya oba ku lutindo olutwala omwana w'omuddugavu mu maaso kiri ekyo mukoze kyamaanyi nnyo okitegeera eno tinasite be bataddemu ssente okitegeera naye nga muganda wange tobasubwa bajja kubaawo era bajja kuteekamu ssente 10 Desemba abantu gye bali nga 10 Desemba bannange temutusubwa tugenda kubeerayo nnyo n'amaanyi DJ Fabrice Luxembourg Club Silik fena bane tugenda kubanga tusalako ekifo mu bujjuvu temusubwa bane mujje tuwagire bana Uganda mujje bane tusobola okulaba nga tukulaakulanya ebintu byaffe n'abali ewaka basobola okutweyagaza bane tusigadde nga fa batena city tubaagala nnyo DJ Fabrice nga 10 Desemba tuliriddawa Jamestown ekibuga ekikulu ekyewa webale nnyo banne ebintu ndowooza mubiraba byetufulumya ebintu bibino masinale abantu bataddemu ssente tunuulira pulinti sinakiraba Uganda era n'ebyuma nandiyagadde okubagamba nti by next year our new project gye tugenda okukola tugenda kufuba okutuusa machines zino e Kampala Uganda okulaba nti zonna buli oba campaign zebaba bakoze oba buli kyandiyetagisiddwa nga kiri concerning printing kibeere nga kikolebwa nga kibeera kikolebwa Uganda si kukikolera nate tukiweereze eyo kati ye enkulaakulana gye tulimu era twagala abantu okugamba tuseewo emirimu abantu bala bafune emirimu bakole ssente nga tebakubye bantu butayimbwa ku mutwe kati tetwekolera nga ffe kufuna mu ssente tukolera n'omuntu omulala ali awo ebbali wa bulijjo era sijja kugamba ng'oli bwagambye wa wansi naye kwegamba owa bulijjo okusobola okukulaakulanya ensi yaffe n'abantu naye nga be bano baganda baffe abatinasite okitegeera bakola printing graphics n'ebintu ebirala bingi nnyo era nga bolabye nti batutaddemu ssente bafulumiza ebifaananyi bino ebipande bino bingi nnyo okujjako waliwo ekintu ekimu kirala kye neerabidde tenasite twatandise okusayininga abayimbi sofa tulinawo abayimbi bana ababiri bava originally from South Africa waliwo n'abaganda bala bajja era nsuubiza nti buli munnayuganda omuyimbi era yenna n'atuuka wano tujja making sure nti asooka kola luyimba naffe nange nze kennyini mu free time yange enkola ennyimba era ennyimba ezimu zimanyikiddwa zenyimbyeko era abantu abamu bazimanyi era
tupromisinga nti buli olunaku olunajja tujja kubeerawo n'ekipya ekinaba kibatu bambi twandiyagadde omulabi wa BMTV omuyimbiremu waliwo akayimba kendikola kati akayimba ako mbadde nkoganizingidde waliwo omuyimbi gwe sitagenda kwogera bakalinde nga 10 neera kati bagambe omuyimbi oyo omanyi omuyimbi oyo engeri mwogere tomwogera mwona omwogera ajja kuba surprise ajja kuba yononesa kujja kufo naawo ali mu kifo waliwo omuyimbi ayitibwa yani gwe tulese waggulu wali Khalifa Aganaga mumanya kuba rap ezakabi oluyimba manyi ga kazindaalo nanyini engatto ezize simanyi oba azeekolera nangalo naye nga omusajja yoyo Aganaga saizi ze simanyi oba azikolera mu kiyembe nze naawe naye nga yo omusajja alina sitayo yangatto naye nga bambi tusiimye nnyo abatina city printing and graphics banaye tubaagala nnyo temujjanga okwo mwebale nnyo okuteeka ettaffaali ku lutindo oluzimbye omwana w'omuddugavu tusanyuse nnyo naffe okubeera nga muzze ne mutukyalira ne mutwala obudde bwammwe ne mubeera bano naffe Ssaabasajja Kabaka awangaale tova ku BMTV Africa TV esinga okulaba mu diaspora n'okwetoola ensi yonna sign out